Eddogo mu parliament lituuse wabula ekisinga okubeera ekyennaku nti litandikidde ku sipiika ye kennyini akulira parliament eno. Sipiika wa parliament y'eggwanga lya Uganda omukulu atannawezaako na myezi 5, omukulu Jacob Maxson Oboth Honorable avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga yeekubira omulanga. Wagambira nti parliament naddala ofisi ye ey'obwa sipiika mwatuula ejjudde eddogo oba ayina abalabe bangi abamutunuulizaamu emmundu abaagala okubeera nga ate bamuloga. Wabula agamba nti nga mmwe bannayuganda kibakakatako okugenda maaso n'okuba nti mumusabira afazaali Dunda amuvvuunuse eddogo eryesomye okumutwala. Parliament, everyone saying there is witchcraft, but I know somebody who is above witchcraft. That's the person I believe in. He cannot give me the opportunity to set my foot there and he disappoints me. The God that I believe in cannot make a woman pregnant and fails to give that woman the strength to push the baby. So I'm now pregnant with some changes for Parliament. Pray that these things come to pass, that the Parliament of Uganda will have a lasting impact. They will say there was one man who came from Bukedi and he did A, B, C, D for the building of this country called Uganda. Whether they will take witchcraft, whether they are for Mindi, that is nonsense in Jesus' name. Amen. And some of them who are involved in witchcraft, they would rather stop. Because I believe God is the one who takes vengeance on my side. If you continue, those who have tried, they have failed, and failed miserably. From Parliament, it should not be Tororo, again, or Bukedi, anywhere, that they are talking about corruption and district, or giving of jobs you buy. Really, because that's what I'm fixing at the other side. So we want a clean background this way. And we cannot effectively do that work at the national level without doing it from our districts. We believe we are going to achieve a lot of things. Even me, I'm expectant. I want to see roads come up. I want to see hospitals. I want to see... Otherwise, why would I be a speaker and have the same things the same way? There must be a change. Ebigambo ebyo byayogeddwa omukulu Jacob Maxson Oboth Honorable Speaker wa Parliament y'eggwanga n'agamba nti waliwo abaaloga ne bamugezaako naye baalemwa ne Sekulemwa yenna. Akukola byemmwenyaamu ng'ayogera agambye nti naye banaleeta eddogo eryenkana litya mu linnya lya Yesu tebagenda kubeera nga bamusobola ne Sekusobola yenna. Yagambye nti ye yagenda okujja mu parliament ng'akiwulira bulungi nti mu parliament mulimu eddogo, n'agamba nti naye ekisinga okuba nga kimugumya kye ky'okubeera nga amanyi oyo ali waggulu w'eddogo. N'agamba nti yageraageranyiza ekintu ky'eddogo, n'agamba nti Katonda bw'akuwa olubuto, bw'awa omukazi olubuto, omukazi oyo abeerera ajjamuwa n'amaanyi agazaala. Kati bw'atyo naye n'agamba nti tugeze ali lubuto, olubuto olw'okulaba nti akyusa parliament era Mukama ajja muwa ekisa. N'agamba nti abo n'abagenda maaso n'okuba nti no bakola eddogo mu parliament balekeraawo mbulaga. N'agamba nti Katonda tagenda kubanga amulekerera kubeera nga bamuloga ne Sekuloga yenna ajja kubanga alwanyisa eddogo eryo. So Speaker yagambye n'okugamba nti mumusabire ne Sekusabira yenna. Kati nno okwongera okulaga nti ebintu by'eddogo mu parliament byandiba ebituufu. Wiki emu emabega PLU oba ekisinde ki Patriotic League of Uganda ekikulemberwa General Moses Kainerugaba bwe kyabadde kiteekako omukulu amanyiddwa nga Twala Fadel ku bwa Secretary General bw'ekibiina kino ki PLU. Omukulu Jacob Maxson Oboth still bwe yakwata omuzindaalo yayita mu buufu obwo bwa mwoyo. Sooka omuwulire. I'm very new. Tomorrow I'll be making 4 weeks in Parliament.
as Speaker. Others thought I would not make 1 week. Actually, others thought I was not worth being Speaker. I want to tell you, wait and see what God is going to do. If you have ever had a determined Speaker, you have one now. Very self-contented. I'm very contented. Don't sympathize with me in any way. I am experiencing miracles every day. And Pastor Bujingu said everyone should wait for their miracle of 2026. This miracle of being a speaker was one big miracle that I never expected. So give me some time. Don't push me too much. You will see results. Bigambo byayogerwa omukulu Speaker wa Parliament Honorable Jacob Maxson Oboth. Yagamba nti bangi abaali balowooza nti kuba Speaker tajja kuwezaako na wiiki. Kati olwo nno mbwe yali ayogerera bino wiiki ewedde ng'agamba nti kati awezezza weeks 4 ng'ali ku ntebe. N'agamba n'okugamba nti bangi abaali balowooza nti tasobola naye kati abalazeeko. Ono nno yagambira nti Mukama akola ebyamagero ebitakoleka era nti bingi ebikyagenda maaso okubanga bikolebwa ali mu Parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Bigambo bya Speaker Jacob Oboth Maxson ku side efaananako bweti. Kati nno ekibuuzo gw'alaba. Olaba baloga Speaker. Olaba Speaker abeera mu ntebe ng'ali mu kutya nti eddoga essaawa yonna. Kati ate gwe maama nati ennateete kiyinza kubeera kitya. In fact, wakati nga Speaker avuddeyo n'agamba nti eddogo limuli bulala era ali mu kutya okw'ekika ekyawaggulu mu musabire, tho naye agamba nti tatidde. Ojjukirako nti ne Speaker Anita Among yavaayoko n'alaga obweraliikirivu still ku lw'eddogo eryali mu Parliament era ng'alaga nti n'omu ku be yaddira mu bigere yali amusojja ku luwonzi wabula mu ngeri ey'akalogo kalenzi. Ekyo nakyo wali okiwuliddeko bw'obanga obadde ogoberera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Ekirala, ensonga y'okubeera nti Speaker avaayo n'agamba nti baagala kumuloga. I think si ensonga ey'okutwalira just awo watyo. Wabula kintu kye tulina okutunula tumanye nti obukulembeze buli ntebe oba buli kifo kyonna abantu baba beetegefu okukola buli kisoboka okulaba nga basobola okujja waliwo bo basobola okugenda maaso n'okubanga baddawo. Is that something you've thought about? Ekyo kyekintu kyoyinza okubanga waalowoozezaako. In fact, mukadde ke kamu waliwo yaŋŋamba nti omuntu bw'oba toli mulogo tosobola kumanya nti bakologa. Mwagala ngaziyeemu sijja kugaziya awo tuveewo. Kati nno Dr. Sarah Birete bw'awulidde Speaker Jacob Maxson Oboth nga yeemulugunya n'okukuba enduulu ku lw'eddogo erifumbekedde mu Parliament, ono nno avuddeyo mu buufu bwe bumu n'aweereza Speaker Oboth obubaka. Namugamba nti the main prayers Oboth needs is for the courage to protect the constitution and rule of law in Uganda. Once you do what is right, in Parliament, God's protection and people's blessings will flow automatically and endlessly. She quoted 1 Peter 3:12, saying that for the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. Kati omukyala Sarah Birete kyakoze olunaku olwaleero awandiise ku mukutu gwe ogwa X n'agamba Speaker Maxson Oboth n'amugamba nti sebo sisuubira nti weetaaga n'okubeera nga tukusabira. Ky'olina okukola kuuma constitution y'eggwanga n'enfuga ey'amateeka entuufu. Bw'onaakola ebyo Katonda ajja kukukuuma nga terina bantu bakusabidde. Awo nno Dr. Sarah Birete bw'atunudde mu Bible n'agenda mu Petero ekisooka
n'akebera 3:12 egamba nti ku lw'amaaso ga Katonda gali ku batuukuvu n'amatu ge gawuliriza essaala zaabwe, wabula ate obwenyi bwa Mukama bujja kukyukira abo abakola ebikyamu. Ekirala wakati nga omukulu agamba nti ebintu si birungi n'akamu, ntegeeza the speaker wa parliament ekifaananyi kino lwaki abaana basiibye batambuza ekifaananyi kino. Honorable Daudi Kabanda yali atunuulidde speaker Maxon Jacob Oboth. Speaker yali azibirizaamukko katono nga Kabanda alina engeri gy'amutunuulidde eri gumite ekiteekalika. Anyway, let us get out of there. Awo katuveewo tusobole okubeera nga tutambula tusembule ebigere katono nga tuli ku speaker wa parliament y'eggwanga nyaffe Uganda. Still olunaku olwaleero wabaddewo seminar oba gyoyinza okuyita the induction seminar ey'aba members ba parliament ey'emirundi ogw'e12 etandise olunaku olwaleero ku Speak Resort Munyonyo. Induction seminar eno eyinza okutwala akabanga, wabula ekikulu mu yo bagenda kubeera nga ababaka bayigirizibwa naddala bano abapya ebimu ku bintu bye bagenda okuba nga batambulirako, enfuga ey'amateeka ddala mu parliament beeyisa batya, ebintu ebimu ebirina okugobererwa na wano. Ndabyeko speaker wa parliament omukulu Jacob Maxwell Oboth alese points ze ziri musanvu. Afulumiza gy'oyinza okuyita 7-point strategic vision eya parliament bye bagenda okuba nga batambulirako. Nambemu agambye nti nno obulyake oba corruption tebigenda kuba nga bikkirizibwa. Number 1 agambye zero tolerance to corruption. Number 2, strengthened accountability and strict compliance with public finance management laws. Number 3, evidence-based legislation. Number 4, people-centered legislation. Number 5, results-based budgeting. Number 6, open parliament that fosters transparency and upholds professionalism and collaborative working relationships with media and other stakeholders. Number 7, proactive oversight in which parliament, through its committees, conducts real-time and effective monitoring and evaluation of government programs. Wembiza mu lulimi Oluganda akasooka agambye nti nno buli bw'enguzi bagenda kubanga babukuba babuteeke ebbali. Ekyokubiri bagenda kubeera nti embalirira ya buli kimu eteekebwako nnyo eriiso n'ensimbi z'omuwobusolo obutajajamizwa. Ekyokusatu agambye nti bagala batandika okuteesanga mu parliament wabula nga bagoberera amateeka, obanga omuntu oteesa olina na evidence oba tukiyite ki obukakafu kwekyo kyoteesaako. Ekyokuna nti bagenda kuteesa ku lw'abantu. Ekyokutaano bagala budget ebeere nga ekola ebyo ebyagiteesaawo. Then ekyomukaaga open parliament that fosters transparency. Bagambye nti baagala obwerufu bubukale naddala omulundi guno. Ate era mukaddeke kamu nti bakube n'enkolagana ennungi ne media. Tegeeza amawulire ojja kujjukira NTV ku mulembe gwa speaker Anita Amongu yagobwa mu parliament, but Honorable Oboth agambye nti ku luno balina okuba n'enkolagana ennungi n'amawulire. Ku NTV nawo tugenda kutuuka President Museveni alina byayogedde olunaku olwaleero. Proactive oversight in which parliament bagambye oversight nayo bagenda kubanga bagiteekako eriiso. Waba CD omusinzizira erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli mukwano gwange, liking a video eno, commenting nga tugende mu maaso. Olunaku olwaleero speaker leader of opposition nga tuvudde wa speaker Honorable Oboth Joel Senyonyi the leader of opposition olunaku olwaleero era naye abaddeyo mu semina eno gye tuli mu kwogerako era alina obubaka bw'awadde, wabula ye asinze okuba nga asimba amakanda naddala kusaidia eddembe ly'obuntu n'okulaba nga abantu abaweebwa office za gavumenti bazikozesa mu ngeri yeegwanidde. Agenze maaso n'okuba nga akuba omulanga ku lwa maama Miriam Matembe. Nnaku ziweze takubwako kimunye. Miriam Matembe, former MP, former minister. She participated in the formulation of our constitution. For someone who took part in creating the foundation on which we stand, the least we could do for her is follow the right procedures if the state is interested in her for any legal reason. Besides, colleagues, criticism should never be an offense.
I've heard some people say that those criticizing should always do so respectfully. And I agree. Political differences. Whenever we see a disregard for the rule of law, we are the ones who make these laws. We, as Parliament. So it's incumbent upon us to defend these laws. For example, the Constitution provides for how suspects are apprehended. A constitution that was made by Parliament. But we see people being abducted and kept in incommunicado detention for days without access to family or lawyers. And some are even tortured while there. Colleagues, this is wrong. And we, the people's representatives, ought to condemn it and ensure that it doesn't happen. The most recent victim of this is the Honorable Miriam Matembe, former MP, former minister. Bigambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero bwe babadde wali emunyonyo okusookera ddala agambye nti katutunuulire eyaliko MP ate nga yaliko minister omukyala Miriam Matembe. Agamba nti ekisinga okunakuwaza omukyala ono y'omu ku baakola constitution mwe tuli mu kweyagalira ng'eggwanga essaawa zino. Kati Joel Ssenyonyi agamba nti at least ekintu ekyandibadde ekitono ekyokuba nga kikolebwa naddala mu kaseera kano ke tulimu kekukubeera nti omukyalo ono aweebwa ekitiibwa nga omu ku bantu abaaliwo nga constitution eno ekolebwa egobererwe naddala mu kaseera nga kano bwe kuba kukwatibwa yandikwatiddwa mu mateeka ng'era constitution bwerambika. Era mukadde kamu agambye nti no criticism waliwo naddala abali mu gavumenti bagamba nti ab'oludda oluvuganya bakola nnyo criticism esuse. N'agamba nti criticism yandibadde ku side zombi wabula ng'eri balanced. Criticism mukwano gwange gwe atakimanyi kigambo ekinnyonnyola omuntu okubeera nga ovumirira ebintu by'olaba nga tebigwanidde. So Joel Ssenyonyi n'agamba nti twandibadde tuli na ground at least eri balanced nti owa opposition bamukriticizinga ate n'owa gavumenti naye nakkiriza okubeera nga akriticizingibwa ku lw'obulungi. Agamba nti tulina okutunuulira abadde agamba nti babaka ba parliament n'abagamba nti kyekiseera tutunuulire naddala engeri abantu gye bakwatibwamu ate era mukadde ke kamu tuveeyo tuvumirire ebigenda mu maaso engeri abantu gye bawambibwamu gye babuzibwawo n'okubeera nti amateeka tegagobererwa wakati ng'ebintu bigenda mu maaso n'okubanga biba. That is the leader of opposition Joel Ssenyonyi. But wetutuukidde olunaku olwaleero still abafamire y'omukyala y'omukyala mama Miriam Matembe bakyebuuza waali. Police maje bonna tebalina kye baanyize kuwa mama Miriam Matembe wayinza okubanga ali tewannabaawo mpapula ziri official zivaayo kukola kunnyonnyola kujuvu. Kati nno olunaku lwaleero ziri ennaku z'omwezi 3 June 2026 kyekiseera osasule landiroodiwo omwezi guweddeko ngamba mu abasasula nga gugenda maaso olw'okuba nti nno guggwako onsaasira okujjukiza n'okutyemula omutima naye olunaku olw'eggulo badde kutegeeza nga 29 June President Yoweri Kaguta Museveni yagenze maaso n'okutuuza olutuula lwa cabinet olwasookedde ddala era nga ababaka ab'enjawulo baministers ab'enjawulo babaddewo oba bonna kumpi babaddewo bonna nga we yabalonda ata nani. Ekifaananyi ekyo kyolaba ku screen kyekyababaka bano bonna babadde present wali mu State House. Nomulabye ng'agamba nti chaired the first cabinet meeting of the new administration following the successful cabinet induction retreat that had happened earlier sometime back in Chankwazi. President Yoweri Kaguta Museveni urged the ministers to remain focused on discipline, implementation, accountability, and efficient service delivery as they work to fulfill the NRM's commitment of securing Uganda's socio-economic transformation over the next 5 years that are at stake. Kati nno President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'eggulo ng'amaze okuba ng'atuuza baminisita bano ne babeera mu cabinet meeting eyo yasookedde ddala bukya kisanja kino kitandika
ku mutimbagano ndabye abantu tebaabadde basanyufu oluvannyuma lwa meeting eno. Bangi beebuuza nti wakati nga baministers bano bonna we bali era nga ba-ansaringa eri the Fountain of Honor omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni, ku bo ani agenda okuteeka ku mmeeza ensonga y'ekiwamba bantu? Ani agenda okuteeka ku mmeeza ensonga y'abantu okukwatibwa ne babuzibwawo, abandi ne baleetebwa oluvannyuma lw'ennaku ng'embeera mwe bali si nnungi? Bino byonna bijja mu kaseera nga Mama Miriam Matembe ne gye buli eno takubwako liiso era nga tannamanyikako mayitire. Kati ministerial meeting eno we yabaddeewo bangi we batadde amaaso n'ekyokubeera nti Mama Miriam Matembe ono yaliko minisita era naye entuula nga zino yali azibaddemu ko mukwano gwange. Kale awo nno we tutambuza ebigere ne tuvaawo olunaku olwaleero, in fact nga tukyali awo. Kansooka okuzannyira katambi kano sooka okalabe. Tekali ku context ya meeting eno but kamukulu Honorable Norbert Mao, wuliriza bulungi. Maybe because you control your thing, that's why you don't talk about yourselves. It is not, please give us also a safe corridor to keep moving. Also give us a safe corridor for us to keep moving. Bigambo byayogerwa Honorable Norbert Mao gye buvuddeko. Yali asaba nti babaweeyo nabo ka corridor basigale nga balina we beegazanyiza n'okutambula. Essaawa zino ekibuuzo kiri kimu. Honorable Norbert Mao ali mu corridor, alina ka corridor waatudde. Mu meeting eyabaddewo olunaku olw'eggulo, cabinet meeting eyabaddewo, Honorable Norbert Mao yabaddewo. But Honorable Norbert Mao bw'otunuulira omutimbagano, abantu bangi nnyo abasitudde eddoboozi lyabwe nga balisitula eri Honorable Norbert Mao. Engeri gye kiri nti ye minisita akwasaganya ensonga z'amateeka mu ggwanga n'ekitongole ekyo ekiramuzi kitambulira ku layini ye. Bangi bagamba nti nga ye minisita mu layini eyo asirise nnyo naddala mu kaseera nga bingi ebiri mu kugenda mu maaso. NNTV esaliddwako, omukyala Miriam Matembe abuze, Erias Lukwago ali mu mbeera bweti. Ebyo jjukira byonna ebintu ng'ebyo bwe biba nga biri mu kugenda maaso biba bigwa ku layini ya minisita ow'ensonga z'ebyamateeka mu ggwanga era abeera answerable ebitundu 10 ku kinne waakyo. But byonna nga biri mu kugenda mu maaso, Honorable Norbert Mao akasiriikiriro kangi nnyo. And some people are saying that the silence is just too loud. Oba okusirika kwe kulina eddoboozi ddene nnyo ekitenkanika mu line efaananako bwetyo. Simanyi kiki ky'olowooza awo, but sijja kubanga neesibawo, nja kubanga ntambula butambuzi nveewo neeyongere mu maaso. Mukwano gwange ky'olaba ku screen essaawa zino, omukyala oyo ye minisita wa ICT and National Guidance, omukyala Honorable Lumumba Kasule Justin. Olunaku olwaleero avuddeyo n'akawaŋŋamula oba n'akikakasa mu butongole nti NTV okubeera nga yasalibwako President w'eggwanga ye yasalawo, era nga waliwo ebbankaluwa ewandiikiddwa nga bw'osobola okuba nga ogiraba ku screen eddakiika eno. Ebbaluwa eno efulumiziddwa olunaku olwaleero nga Right Honorable Justin Lumumba Kasule, Minister for ICT and National Guidance, yataddeko omukono. Agambye bw'ati: security-led inquiry into the disruption of Nation Media Group operations. The events of 28th June 2026 that led to the disruption of operations at Nation Media Group were occasioned by a security-led inquiry instituted by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. The inquiry involves the Uganda People's Defense Forces, the Criminal Investigations Directorate of the Uganda Police Force, other security agencies, and experts. Government will inform the public once the inquiry
has been concluded, writes the Right Honorable Justin Lumumba Kasule, the Minister for ICT and National Guidance. The letter is dated 30th June 2026. Today, the day I have recorded this very video. So, Honorable Justin Lumumba Kasule avuddeyo n'agamba nti abasajja abawampu n'abampi abasazeeko Nation Media Group omuli NTV, omuli Daily Monitor, omuli Spark TV, nti bino byonna byakkiriziddwa omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Era mu bbanka Luwene wandikiddwa omukyala Minister Lumumba agambye nti ebyo byonna bye mwalaba ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 28 June 2026 ebyaleetera okuba nti emirimu gyonna egya Daily Monitor, NTV n'ebisigadde gyonna giyimirira, byonna omukulembeze w'eggwanga yali abimanyiiko era yali abikakasizza ng'awadde n'olukusa bigende mu maaso. Wabula mukwano gwange wenkolera emboozi eno olunaku olwalazire ennaku z'omwezi 3 June 2026 era nga n'ebbaluwa efulumiziddwa minisita efulumye lunaku lwaleero, njagala okutegeeza nti abasajja abawampu n'abampi ne gye buli eno bakyali ku Daily Monitor wamu ne ku NTV, bakyasazeeko ne Spark TV, Dembe FM ne KFM. Ojja kujjukira nti abakulu bano baalumba ku ssaawa zaali 7 ez'ekiro ku Sande nga 28 ne babeerawo, era n'olunaku olwaleero wenkolera emboozi eno olunaku lwakubiri abasajja abawanvu n'abampi bakyaliwo. Wabula ojja kujjukira nti bino byonna we basalirako omukutu guno ogwa the NTV, Daily Monitor, KFM, Dembe FM, we bagisalirako General Moskai ne Rugaba omukutu gwe ogwa X gwali gwayiseko dda obubaka obwali bulaga nti ddala wamma gwe yali afunye okuwabulwa okuva eri muzeeyi we President w'eggwanga okulaba nti ekikwekweto kikolebwa. Otutukidde olunaku olwaleero ng'omukulu Andrew Mwenda yavuddeyo n'akakasa dda bannayuganda nti bwagenda kubaawo okuteesa wakati wa NTV ne General Moskai ne Rugaba balabe butya NTV gyenadda ku mpewo, Daily Monitor, KFM wamu ne Dembe FM, Nation Korea nabo bwe bagwa mu umbrella ya Nation Media Group Limited. Mukwano gwange aka limited simanyi oba kwekali, oyinza okuteeka limited ku kampuni y'abasajja n'olaba ebizibu. Kati awo tuvaawo olunaku olwaleero still zire ennaku z'omwezi 3 June 2026 nkibajjukiza nnyo. Olunaku olwaleero Dr. Kiza Besigye aleeteddwa mu kooti era nga abadde alina okujja ne munne bwe babeera Haji Obied Lutale ku misango gye bakyattunka nagyo omuli ogw'okulya mu nsi olukwe n'ebigwa mu Kowero nga bwe tuzze tugitunuulira. N'olunaku olwaleero mukwano gwange njagala okutegeeza nti Dr. Kiza Besigye bw'aleeteddwa mu kooti bw'abadde ayanukula omulamuzi Emmanuel Baguma ku ky'okumulagira omulamuzi alagidde Dr. Kiza Besigye afune balooyazi abalala, bw'abanga Lukwago mulwadde, bw'abanga Martha Karua baamugaana okuddamu okubeera mu ggwanga Uganda era n'addayo Kenya, omukyalo oyo omu ku baali balooyazi abakulu. Wabula Dr. Kiza Besigye akutte omuzindaalo mu bukkakkamu n'abaako ebigambo bye ebitonotono byagambye omulamuzi Emmanuel Baguma gye bikkidde ng'omulamuzi asetuse afulumye nga Dr. Kiza Besigye akyayogera. This is as of today, 30th June 2026. I'm extremely concerned with what is going on this afternoon. As you have heard, we did not have lawyers in the process leading up to today. The respondents have not been served up to today. Therefore, they could not have even responded.
And this is because of what has been going on. You have heard, I know, that our lawyers are on the run. You are now advising us to assemble others who will not run. Because the person terrorizing them is the accused. This is why it's fundamentally important that if there is to be justice in this court, then the core question of how we are represented should be addressed before this very application can be heard. Who are going to make submissions that you are ordering when everybody is on the run? So either it appears to me at the last sitting I did make a point here that Mr. Museveni should reenact the law of detention without trial. And this was advisedly because that's what it seems all this is aimed at. That we simply remain in detention because we cannot have lawyers, we cannot, the main case you are talking about, we have never seen the disclosures because facilities are. So, coming to this court, it seems we will be tried with our eyes covered, with our hands and feet tied, and with our lips zipped. How can we have justice in that case? Which I have already said all the concerns if you had my ruling, it will be addressed in that matter. In which matter? Because you are telling us to make submissions. Who will make submissions? Because please don't run away. Akokola bye baloya basituka awo nno omulamuzi abadde afuluma kooti mukwano. Kati kankunnyonnyole ebigambo ebireetedde omulamuzi okusituka n'afuluma, ebigambo ebyogeddwa Dr. Kizza Besigye. Okusookera ddala omulamuzi abadde agambye Dr. Kizza Besigye nti afuneyo balooya abalala. Bw'abanga Lukwago taliiwo, bw'abanga Martha Karua taliiwo n'abalala. Uliriza ebigambo byogeddwa mu lulimi Lunyanyimbe bati okubikoona ne tubiza mu lulimi Oluganda gwe mulimu gwe tulina okubanga tukola wano ku YouTube channel yagaliwo. Okusookera ddala asoose kubeera mukambwe nnyo n'agamba omulamuzi nti omuntu abadde alina okubeera wano olunaku olwaliro nno ng'ayogera ku General Moses Kayine Lugaba kuba y'omu ku petitioningibwa mu kiwandiiko ekyo ekyakolebwa defense team ya Dr. Kizza Besigye. N'agamba nti paka nakati General Moses Kayine Lugaba taweebwanga mpapula ziinamu saavingibwa ezimuleeta wano mu kkooti kyekisooka. N'amugamba nti ekyo kiriwo lwa nsonga emu lwa balooyaazi bange nti omu kati wuyo yakwatibwa mulwadde, Martha Karua mu ggwanga taliimu. Kati n'amugamba n'omugamba nti barespondents be twetaaga obeera nti barespondinga empapula tezibatuukangako lwa nsonga etya emu, lwa nsonga y'abalooya. Ojja kujjukira kuno kuliko bannamagye abalina okujja mu kkooti, kuliko ne General Moses Kayine Lugaba yennyini, then ne Attorney General oba Ssaabawolereza wa gavumenti. Mukadde ke kamu wanono Dr. Kizza Besigye aggaseko nti balooyaazi be abasinga ne babadde ayinawo bali mu kudduka, bali ku misinde badduka ku lw'obulamu bwabwe. Then wano Kizza Besigye n'agamba omulamuzi nti sebo era oyagala era nfune balooyaazi abapya nga ne be mbadde nabo baabo bamu bamusibye, omulala ali bweru wa ggwanga, abalala bali mu kudduka badduka ku lw'obulamu bwabwe. Then wamaliriza n'amugamba n'omugamba nti okimanyi bulungi nti omuntu gwe twetaaga okubeera mu kkooti eno ate yagenda maaso n'okubanga akola eby'okutiyimbula abantu baffe. Then wamaliriza n'amugamba n'omugamba nti engeri ekintu
kyetuliko essaawa zino kyakwebuuza ngeri gye tusobola kubeera represented oba engeri gye tusobola okubeera nga tulina abantu abayimirirawo ku lwaffe ategeeza bannamateeka. Wano nno wagambire n'ogamba nti pulezidenti w'eggwanga aweereza obubaka pulezidenti w'eggwanga still ng'ayogera n'omulamuzi n'amugamba nti kati nno nsaba mwami Museveni addire etteeka baddemu bakwate ku buwaayiro bw'amateeka bateekewo ddala etteeka erikkiriza omuntu okubeera mu nkomyo nga taleeteddwa mu kooti nga tawolerezeddwa bwe kiba nga kye baagala nga lyessa lyetutuuseeko. Bigambo byonna bya Dr. Kizza Besigye. Kati wamaze n'ambuuza nti naye ku bino byonna gw'olowooza wano tugenda kufunawo tutya obwenkanya. Wano omulamuzi wasitukidde n'afuluma kooti olunaku olwaleero. So ekirala wetujjidde mu kooti olunaku olwaleero bannamateeka abawerera ddala 40 baba lawyers 40 nga bano bakolera wansi wa farms 12. Sitegeeza farm kwe balundira ente. Farm tegeeza illegal farm. Legal farm ebeera kale tugambe kampuni y'abalooya. So ziri kampuni 12 ez'abalooya ezavuddeyo ne zikola ate ekiwandiiko ekipya. Ekiwandiiko kino kiri against General Muhoozi Kainerugaba ne Attorney General bazzeemu era nabo ne babakuba mu kooti. Baagala generali ave mu nta ajje enta mu by'okubeera nti ayina amaanyi g'ateekawo mu musango guno n'ebigenda mu maaso. Era ekiwandiiko ekyo bagenze dda maaso n'okuba nga bakiwa omulamuzi agende maaso n'okuba nga akitunulamu. Ate era mukadde ke kamu baagala n'ensonga z'omukyala Martha Karua eyakolanga nga lead counsel mu musango guno wamu ne Elias Lukwago zigende maaso n'okuba nga zigonjoolwa nga tetunneeyongerayo. In fact leero Dr. Kizza Besigye abadde aleeteddwa babadde balina kugenda maaso n'okuba nga bawuliriza okweyimirira kwe naye ye kennyini asabe n'agamba kale ebyokuneeyimira tusooke tubisse ebbali. The issue is one. Tusooke tutunuulire ekyabalooya zibange. My representation is key before we go ahead with the bail application hearing. That was Dr. Kizza Besigye for you olunaku olwaleero wali mu kooti. Ndowoozaako tukamulungudde tukamaliriza bulungi tugende waddako tujja gendawo. Kati olunaku olwaleero wakati nga bannayuganda bangi bali mu kuyaayaana wali e South Africa n'okulaba Dunda ababiseeko atya akasubi okulaba nga bakomawo mu ggwanga nyaffe Uganda. Waliwo munnayuganda amanyiddwa nga Richard Juuko. Ono ayina emyaka 53 egy'obukulu. Ali South Africa eyo. Bamusimbye mu kooti wali e South Africa ne bamusiba emyaka 18 bweddu. Richard Juuko bamusimbye mu kooti wali e South Africa. Neba omulamuzi yamusalidde emyaka 18 bweddu. Kigambibwa nti Richard Juuko oyo gw'olaba ku screen okusinziira ku misango egyamuteereddwako bamusanze ng'emisango 5 gimuka mu V. He was found guilty on 5 counts of fraud and 5 counts of money laundering. Nti emisango 5 gya bufere n'emisango 5 egy'okukola ekintu ekimanyiddwa nga money laundering. Era bamusinze kubanga bamukwata akawaayiro k'eggwanga aka Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998 ery'eggwanga lya South Africa. So kooti yagambye nti okuva mu mwaka gwa 2020 omukulu ono we yali Limpopo, waliyo ekitundu ekimanyiddwa nga Limpopo e South Africa eyo, yagenda nga maaso n'okutagetinga abasajja n'abakazi banna business n'abaweerezanga zi email ez'enjawulo, wabula nga zino email za bufere era nga yeeyitanga mukozi wa gavumenti n'okubaako ebintu byawandiikira abantu okulaga nti yali ava mu water and sanitation, mineral resources and energy good ministries ez'enjawulo wali Mpumalanga mu South Africa. So Richard Juuko abasajja bamugombyemu obwala
oba kooti yamaze dda okubanga egumusingisa emyaka Richard Joko gyagenda okumala mu nkomyo 18 okujjako nga gavumenti ya Uganda esobola okubaako kyekola simanyi abategeera ebyamateeka nga okoli ku video eno osobola okuba nti owandiika mu comment section n'otubuulira what could be the way out, but as of now fe abataasoma amateeka abatagategeera we don't know. Kale awo nno nga tuvuddewo poliisi mu Kampala yakoze ebikwekweto wetukeeredde olunaku olwaleero mu bitundutundu by'omu Kampala bagamba nti baafunye amasimu 143 suspected stolen smartphones era nga amasimu agasinga bafunye amasimu 143 phones nti agasinga zi iPhone era nga bakutte ne bagayizi basatu bebagombyemu obwala ti bano bebadde benyigira mu bunyaguluzi oba obubbi bw'amasimu. Okusinziira ku poliisi n'omukulu Luko Weyisigire bagamba nti bafunye tumusime Derek ono yeeyita Gana, ne bafuna Niyonzima Fabrice ono yeeyita Sadat, ne bafuna ne Kitoko Emi. Ti bano babadde tebanyaguludde masimu beereka batyo. Tibabadde nga amasimu gano bagumalirizwa okubanga baganyagulula ababadde nga bagatwala ku Mutaasa Kafeero ne bagenda maaso n'okubanga bagakyusa serial number ne batandika okubanga bagatunda ku mawanga gali ku muliraano nga DR Congo wamu ne Rwanda. Poliisi egamba nti already yafunye dda abantu abawerera ddala 20 nga be bamu ku bannannyini masimu gano agakwatiddwa. Katugende mu sports. Bwe tumaliza sports ngenda kutumirako kati bw'ova ku YouTube channel yagaliwo mba simanyi kyoyagala nkukolire nze ng'omuntu. So kale katika tukole bwe tuti mukwano gwange katugende mu byemizannyo. Bwe tuba mu byemizannyo then tugenda kubanga ate nkusindikira ku greetings n'okwebaza okubeera nti oli mulabi wagaliwo mulungi nyonyere ddala. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero, in fact amakya g'olunaku olwaleero, eggwanga lya Morocco likubye Netherlands era nga bagenze mu bunnya oba ziyite penalties okakananga Morocco bagijjeemu omupiira ogwo guweddemu emu mu 9 ne gugenda mu extra time. Jukira twagenze ku round of 32 gye tukyaliko gwe bakuba yavaamu. So mwana mulenzi Virgil van Dijk nga yakulembeddemu ttiimu ye eya Netherlands oba Abadaaki bakubiddwa aba Morocco. Ttiimu ya Morocco yekulembeddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Akraf Hakimi wadde ye mu penalty yagikubye ku mulabba oba yagikubye ku nkondo teyanywedde naye abavubuka abalala bagezizaako okubanga ekintu bakikolera ddala bulungi. Mukadde kekamu wetubanga tuvuddewo still nga tukyali mu bintu nga bwe bitambudde. Ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ttiimu ya Japan katono ejjemu Omubrazil naye Omubrazil yamaliriza n'akuba akasajja gwadde guyingira 9 n'akakutula. Era jjo bw'obanga walaba videos zetwafulumya wano ku YouTube channel yagalo nabagambe nti omupiira ogwo mugugende mpola gwabadde muzibu nnyo gwakubeera nti osobola okugwepankirako gwabadde guyinza okuleetera ebizibu naddala ababadde baguyingidde mu kapapula mu mbeera emu oba endala. Kale nga tumaliriza mwana mulenzi amanyiddwa nga Bradley Bakola omuzannyi wa Paris Saint-Germain oba PSG kigambibwa nti abasajja bamulemedde ku bukadde 16 ye estimation ali ku bukadde 16 buli ayagala okuba nti omweyimbamu. Ttiimu ya Liverpool yabadde mwana mulenzi ono emwagala agende maaso n'okuba nti agisayiningira agyegatteko naye akasente kakyafuusa akasente. In fact abasajja omuvubuka bamuseerera ddala balinga abatayagala nakubeera nti bamuta. By the way olunaku lwaggulo still ttiimu ya Paraguay yazanye ne Germany. Omujamani bamugjeemu era nagwo gwagenze mu penalty okakananga German bagikubye omupiira mu penalty. But ekintu ekyangungu kyosobola okubanga omanya mu byafaayo Paraguay bwagenze giri emirundi 2 gyokka nga Paraguay awangula emipiira
mu knockout stage oba mu luzanyo olwo lw'okusirisizaawo. But Paraguay omulundi ogwasooka mu 2010 yakuba Japan ku penalty. Kati ne 2026 Paraguay yakubye Germany ku penalty. So tetumanyi wa gye banakira oba we banaagenda okusukako awo banaabaako ekyenjawulo kye bakola. Nabagamba nti ngenda kubanga mbeetuumirako okubeera nti mbebaza okubeera ku mukutu guno. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba agaliwo YouTube channel. Mukola kyatendo nnyo nnyini ddala. I really appreciate the love. Gye mugenda maaso n'okuba nti nno mutuyiira entakera. Yes, of course, kagere maaso n'okuba nga ntumirako bwe twatambudde mu show gye nasembyeyo. Nagambye nti woba oyagala okutumirako ekintu ky'olina okukola, likinga video olumalirizo girayikinga bwe tuwepaba commentinga. Bw'ota commentinga siyina bwe nsobola kubanga nkutumirako. Njagala okutumira Abdin Promise. Thank you so much for watching agaliwo. Nowahereza Marvin. Webale okulaba agaliwo n'okusima emirimu gye tukola. Ruth Sanyu, thank you too. Webale kubeera nti olaba. Mugisha John, webale nnyo. Mugisha John ayagala agaliwo. Mugisha John buli kadde agamba kwagaliwo kwesiba. Thank you so much brother. Tuyina mwana muwala amanyiddwa nga Pase Nava. Is that mwana muwala oba mwana mulenzi? Erinnya eryo engeri oyina gy'oliwa ojja kumbulira oba mwana muwala oba mwana mulenzi. Pase Nava ali Rwanda gyasinzira okubeera nti alaba agaliwo. Then France Q6X, thank you so much. Otambudde n'agaliwo ebbanga ddene nnyo. Njagala okwebaza Generous Favor oyo yava mu kutwagala atwesiga bwesizi. Webale nnyo. Canon Voice Boy, thank you so much for watching agaliwo. Ronald Katerega okola kyatendo nnyo. Sula Katabalwa nawe oli wa mwendo nnyo okubeera nti olaba agaliwo. Lubega Kato gobeera kitange nsense busesebo. Sandy Richard webale kuba nti olaba agaliwo. Kulema David, thank you so much for watching agaliwo. You're doing a tremendous job. Janat Cheyune totuuse leeti. Janate waliwo watuka nagamba nange ntuuse leeti. Agaliwo bannange temunkwata leeti. Then nemusige Shaban Gwenjo kubanga nsemba naye olunaku olwadde. Bw'obanga oyagala okutumirako mu video eddako eno gikomentingeko kiki ky'olowooza oba just nteeraako buteezi obubaka okulaga nti video gibaddeko era ogirabya. Basibye omusuzire erinnya eryange agaliwo ogw'emukutu. Lwaki tembera bulungi Dunda n'abankuumira tunaakwatagana olundi. Thank you so much. Webale.